mba ndi awo Gerald Kiweewa nga basonze ku stage ngenda kwetondera eggwanga Uganda yonna buli muntu andaba ngenda kumwetondera Gerald Kiweewa n'akabondo kaabwe bonna bannamaliiri abo bakaganda Robert bazze bambadde ekyambalo kya Uganda Crane y'ekyabankubisizza bazze bambadde fulaga ya Uganda Gerald Kiweewa nga bonna ababbi bonna abagenda eggulu bonna ababbi ensi eno okugikaliza otuusa wano nga bambadde fulaga ya Uganda njagala okugamba ababbi bonna ababba ssente bw'oba ng'okaabizza abantu amazigo tutuusa ku kino toddamu kwambala fulaga ya Uganda temuddamu vumaganya ggwanga lyaffe nagenzo balaba bavuddeyo bonna asimembo bannansi bambadde ekyambalo kya Uganda tebaakomye okwo ne banjooga omulundi ogwokubiri oluyimba lwennyini olwatuweesa miliyoni 100 eggulu ne batampaako yadde 100 lwe bazze nga bayimba bulijjo bakukuta ne bagenda ne bakola practice ku live bandi nga nze tebampita mu luyimba mwendi naye nze nga sayitiddwa era mu kulumba ku stage nalumbye ennyambadde zimakyo kati microphone ogijjawa microphone nagibanyakuddeko bunyakuzi oginyakula kwani naginyakudde ku Kiweewa nasose nenyakula eya Kiweewa awo nenyakulawo najinjijjako waliwo akawala akalala awo kabadde kambadde obugoye tebutegerekeka nako nenjikanyakulako ne bagimpa kati nagenzo olaba Kiweewa yategedde diiru yategedde ekiddako era yewe yamaze oyimba wano mu kamera nadde eri emabega eri kumbe nze muziga nadde eri emabega bakasiteegi adduke kumbe muziga kati nange nayise eno bwenti nengenda mukwata bwenti ensingo nemusika nemuleeta mu fikisi bwenti yabadde ayagala kunvaamu nemusika nemuteeka mu guno omukono omulala nemuleeta nemutereeza wano kati mukaazakaaza muleeta ku siteegi omugati ono yemubbi nemugamba Kiweewa tuwe sente zaffe miliyoni zaffe 10 ze wabba mukaazakaaza muleeta bwenti buli kimu kikyankala nabagamba ki kati waliwo ekyo ekibbi ekyo kye bayita kikaganda Robert ekyo kinnamaliiri yazze nakuba left by the way saagiwulidde mu luyimba mwali ng'ayimba naye namaliiri taliimu sokoleke ye yavudde eno ku madala n'ayambuka amadala oyo gwe walabye yayambuse ekyo ekivubuka ekirina olubuto olunene ekyo ye mubbi yakutula ddiiru za Kiweewa zonna ye namaliiri njagala okusinziira wano okugamba Ragadi Fina Masannyalaze na buli muntu ne Gerald Kiweewa muleete mundu mujje mu nkube yes nze mu nkube enveewo mute abayimbi bagenda Wire Mukaabya yazze ku mukolo ng'ayambadde essaati ya 3,000 waliyo ng'agigula naye ng'abagaba awaadi bambadde ebiteeteeyi bya miliyoni na miliyoni bakoze ka uniform akenjawulo lwaki bantu mwe mubonyeza omuntu omutuusa ku kino bwe natuuse ku Janzi Awards nze naweddemu nnyo amaanyi era nze simanye eggwanga lyaffe oba wa gye tugenda natunuulidde Janzi Awards ne mpulira nga real Janzi Awards zinfuukidde Janzi Awards bonna be baanominatinga okuwa award buli gwe basoma taliiwo bannange tuyinza oba tetutegeera nnyo awadi zawazo nga buli gwe basoma pasita Bugembe babawa kaadi babayita pasita Bugembe taliiwo nga nasomye amanya buli gwe basomye abadde taliiwo bagadde kola social distance atuleme mbeera abantu kayogera kizibu kye yokozi nga kayogera kizibu kye tamumukuba kayogera kizibu kyalina kizibu lwaki mumukuba tamumukuba kayogera ewa onyongera okwanirizaako tuli ku Good Talent tuze okukyalira Omukunja atasera eno mudwaliro gyali gyanyigira ebiwundu olunaku lw'eggulu lwabadde lwa kusoomooza tuyite lwa byafaayo kuba ejjo ekyabaddeyo twasembayo okubirabako mu tayimu y'akalulu Kyagulanyi n'abadde bavuganya gavumenti nga beezoba mu mbeera efaanaganako ng'eyo yabadde Janzi Awards yabadde egenda mu maaso Omukunja obulamu buli butya obulamu buli amagye tegafa naye nga weetuli mpalampala kyekiganye Good Talent ejjo zitandika okubeera ssaawa zabadde ng'emu kitundu 2 gatandika okututuukako gye twabadde mu ghetto gatandika okusaasaana n'emitimbagano egy'enjawulo ng'akanyoola bitya okunyolagana okwabaddewo omukolo gwabadde muli baggeto abali advanced kale abakyerimbikamu omwana wa ghetto takkiriza kujogebwa bw'atyo so ebyabaddewo olunaku lw'eggulu sooka otuddiza akatambi emabega kiki ekyabaddewo kyennyini omanyi kati eggwanga lirimu abantu ba mirundi ebiri
bana abatulaba nze bampita Omukunja atasera tuwatobanyoka twepankeko nva mu tiimu Sona Ben. Kati eggwanga lirimu abantu abeeyita abagunjufu naye ate tekinyuma yeeyita omugunjufu okola ebyekiwuttufu. Kati ate ffe be bayita abawuttufu ate ne tukola ebyekigunjufu. Oba ogezaako tegeera kye ŋŋamba. Mbadde patient okumala ebbanga nno ddene nensiriikirira ne batujooga bwe bati ne batujolonga. Gerald Kiweewa oyo yatusitula n'atutwala eggulu. Ebyo byaliwo ne batusomba eggulu emirundi gyali mingi mu biseera bya COVID. Mu kubonaabona okungi Mukama yatusaasira ne batuwa ssente zaffe miliyoni 10. Gerald Kiweewa bakakasa atya okubatwala eggulu? Gwe nkumanyi nga atayimba kadongo kamu ate ye ndabanga agwa mu saidi ya kadongo kamu. Byali bitya upcoming nga gwe nti yali abakuŋŋanya byali bitya? Anti COVID we yajja yakyusa ebintu. Nti COVID yatuteeka mu mayumba ne tubeera basibe. Kati nga buli ka opportunity akajja oba olina okwenyigiramu. Kati Kiweewa aliko ne kipromota bakiyita kinnamaliiri. Amanya gaakyo amatuufu bakiyita Kikaganda Robert. Bakizaaleyo mukono bibbi byeyo mukono kyali kikubi kya butayimbwa. Kati ne kijja eno emakindye ne kifuuka kipromota. Kati ne bigenda ng'eyo eggulu nga bye bikuba ezo ddiiru ezitwala abayimbi ne bajjayo ssente. Kati Namaliiri yateeka Kiweewa mu muzannyo. Kiweewa n'akozesa erinnya lye ng'omuyimbi n'akolawo akabiina bakayita bannansi ne batutwala eggulu eyo. Era eggulu olutabaalo twalulwana mpaka ng'omusajja atuwadde miliyoni zaffe 10. Genosali Musale. Kiweewa ssente n'adduka nazo. Naye kati eyo bwe tuvaayo Kiweewa olwo tumugambye akasente abaana abagezaako okubanja ssente. Kiweewa oyo gw'olaba yakwata yajja n'ebiyaaye bye bibaawunsa ne bakuba abaana emitwe ne bajaasa. Ne tunoonya ekyokukola ne kitubula naye abaatuwabula ne batugamba mumulekere ssente zaazirye mugende mu maaso n'obulamu. Ne tuddayo mu ghetto wansi ne tutandika opatikana. Kati tuba ate tuli mu ghetto Fiina Masannyalaze najja. Olwo Fiina Masannyalaze Shakira we Uganda. Olwo nga Fiina Mugerwa aleese eddiiru ya Wuma Sako. Kati we bafoominga eyo Wuma mu Wuma ne bakolamu Sako. Kati mu Sako eyo nga baagala microfinance yabawa miliyoni 10 ziyambeko ku bayimbi abamaze emyaka 2 n'ekitundu nga tebakola. Kati bo kye baakola ne batugamba tugenda bawola buwozi ssente zino tetugenda zibawa buwi. Kati babawadde obuwi. Yes. Naye olw'okunyigirizibwa okw'amaanyi twalaba nga tetulina kyakukola kuba tuli mu mayumba tetukola era twakkiriza ssente bazituwole. Bafiina Mugerwa abo nga bayita mu Wuma baatuwola emitwalo 60. Emitwalo 60 egyo nga woba osasula ozzaayo akakadde kamu mu emitwalo 18. Zeekubisambu ekubya ne zeeyongera namu. Twakkiriza olw'okuba tetwalina any other option. Omanyi wali obaddeko mu kkomera omuntu ayinza okugamba nti tugenda kuggulira essaawa eno naye mu nnaku 3 twagala ng'otusasudde miliyoni 10 nga tozirotanga nako naye olw'okuba oyagala kufuluma mu kkomera osobola okukkiriza. Kati yembeera abantu abo mwe baatukwatira. Era nakizudde nti nabino abantu bye babeera eyo buli omu n'abeera gyali abayimbi ne bavuma Museveni atusibye atuganye tutokola. Museveni alayika si atuganye n'okkola. Wabula buli we tubeera mu mayumba nga twebase waliwo bannaffe abakigaggawalamu nga bo bagifuula bizinensi nga bo bwe bugagga bwabwe era nga bakola nnyo obutaweera okulaba nga kaguta tatuta kukola. Kati we batuwa looni eyo, looni nengikozesa nga wenzizaayo bwe tuzaayo sirinzeka. Abaana bangi abayimbi bali eyo mu ghetto bali voiceless. Bo baatuuka ne banyiiga nagamba kanywe enjaga yange ensingi veeko. Ekitegeera. Kati ssente ezo twazikozesa ne tuzizaayo. Baatuwa 60 nenzizaayo miliyoni 1.18. Bwe mala okumalayo looni jjukira olwo ka bizinensi buli kimu mba nkijjeemu. Kati nenkubira oyo Fiina Masannyalaze Shakira we Uganda ne mugamba Fiina mbadde nsabayo ka looni ntambuze obulamu. Agenda eri naawe. Kati omanyi mwaze eno mu ghetto mwana mu babanda
kati tumala omalayo sente ezo nkubira Fiina Mugeru oyo mugamba mwana Fiina mazeeyo looni nsabayo ka looni akalala ka bizinensi katambule kabadde katandise opiikinga Fiina nga ŋŋamba no kubira Aliima Namakula nkwate simu ngikubira Aliima ŋŋamba kubira Papa Luki nkubira Luki aŋŋamba nedda Mukunja kubira Hanson bali luno bulijjo gwoweereza sente kuba ye tulezala wa Wuma Sacco nkubira Hanson bali luno essimu ze zonna nga teziriiko mulumba ku online Hanson aŋŋamba Mukunja siriiwo mu Uganda nalinnyo ennyonyi naye noonyako ku sala zaawedde kati buli omu n'atandika omanyi kye bayita okunsamba paase buli omu akuba paase n'akuzeewo oli n'akuzeewo ono nono n'akuzeewo ono neejjukira sente nzimazeeyo nembeerawo ebbanga lyonna katuli mu myezi 3+ ninda abaloodi abo banyambe bampa akasente nagenze kulaba ng'ate bategese Janzi Awards nempulira obulumi mu mutima nga bunsuseeko obungi neŋŋamba abantu bano mbakoledde ki kati ffe abaana ba ghetto enkola yaffe nga tetunnakulumba tukugamba era bantu abo balina just emputtu Fiina Masannyalaze ne ttiimu yammwe mwenna mulina emputtu nnyingi mulina okukomya emputtu omuntu waabagamba nti ntegeeza kino muve mu bino ebintu byemubeereeyo ne muddeeyo gye muliira enkoko zammwe ffeno wansi tubeera tetusaaga okitegeera oyo Fiina namukubira essimu ne mugamba kyogenda lumba mu Janzi ne mugamba tetwetaaga Janzi Awards zammwe Fiina naŋŋamba nze sinze ndi mu Janzi Awards ko nze singa nkusangayo okitegeera kubanga ebintu byabwe ebintu by'abano abasajja batuzanya komedi baleeta UG Connect ne bakulembezaamu ekifa erinnya lya yaani oyo omusajja oyo Balamu leka Balamu waliwo oyo omulala omutegesi wa bivulu Balunywa kati nga bagambye abayimbi tugenda yimbira wiiki 54 kati ku wiiki 54 bayimbisaako wiiki oba gwali mwezi gumu n'ekitundu ne bagamba sente ziweddewo kati ne baleeta ddiiru endala 54 sente z'okuba nga zibaweebwa bakola mwezi nga gumu n'ekitundu sente ne ziggwawo eza wiiki 54 era omuyimbi n'asigala mu nju ng'agumye ne tugamba munnange ye bannaffe abatukulembera tebampa kuyimba bo beewaako nga bo kantu kaabwe naye ng'ate bakozesa linnya ly'abayimbi bonna kati mba ndi awo ne baleeta Wuma Sacco kati ebya Wuma Sacco mbikunyonyodde kati ate twabadde tuli awo ate ne baleeta Janzi Awards ekibuuzo ekyange ku myaka 2 n'ekitundu ng'omuyimbi ali mu nnyumba takola bano abasajja baraggaddi bonna ba Fiina Mugeru ani yabagambye nti twetaaga Janzi Awards kyokka kyenjagala ku bonna nga bo we bagamba nti bagunjufu eveeyo omuntu omu atunyonyola ye Janzi Awards kitegeeza ki kubanga nabo bennyini nga bababuuzizza Janzi Awards kitegeeza ki nabo bateekwa okuba tebakimanyi wabula bo kasita bakuteekawo embeera nti wano tusobola okubayo biliyoni zaffe tuzimbye amayumba kati ago gawedde twagalayo zikalina endala nga bagenda nga bagamba abanene mu gavumenti nti abayimbi batugambye baagala Mayanzi Awards muyimbi kye yagambye nti ayagala Mayanzi Awards mulekere okutufuulinga wovaayo n'oyogerako nga bagamba abo abalasita enjaga buli kadde beebakubye tetugenda kwegaana njaga tetugenda kugyegaana enjaga tetusobola kugivaamu kugirekerera kituufu olumu etukuba naye ate muleke gikozesa nnyo nga advantage nti buli kadde tuba tetutegeera waliwo akadde ketufisaawo tewaliwo njaga n'emu ate bebe nabadde sobba nnyo so nasalawo ne ŋŋamba naye kanumba ababanda bano tulabe kiki kye bagamba era emikolo gyabwe egya Janzi Awards mu kugitegeka bagaba kaadi ne baziwaako abo be bamanyi ab'omunda abaabwe balina kuwa kaadi okubaawo kaadi ne email si buli omuntu olina okubaayo ebintu byabwe byonna byakukukuta n'abannamawulire babadde ba kaadi si buli omuntu olina okubaayo ebintu byabwe byonna byakukukuta ffe abaana b'omu ghetto tugamba tutya tetukugaana bba ssente zo zonna nga w'oyagala oba obbi obuwumbi 1000 bba ssente zo naye lwaki omala okubba buli obuwumbi ate n'ojja neno mu ghetto wansi gye tupowa n'akatono ke tulina kati bano abantu beeyisa nga bamalaaya omanyi malaya w'e Makindye
malaya we Makindi omugagga azze n'emitwalo 2 amukuba naawe azze n'ettaano azze n'5000 akukuba naawe akukuba azze n'2000 wakiri akugamba kwatako bukwasi abawuma balinganga malaya we Makindi kati ensi awo bwetunyigiriza bwetyo netugattagatta netuteekaawo ng'abayimbi bw'ogezaako oveeyo okwogerako nga bagamba abo abasajja balina emmundu balina ddiiru z'amaanyi Mukunja abasajja abo tobalumba bagenda kukuba amasasi bagenda leeta drone ekutwale bw'ogazaako nti ngenda kulumba yes ekyo kye bakugamba njagala okusinziira wano okugamba Ragaddi Fina Masannyalaze na buli muntu ne Gerald Kiweewa muleete emmundu mujje mu nkube yes nze mu nkube enveewo mutte abayimbi bagende bakole kubanga nedda bwe mubanga muwulire okyokuba omuntu amasasi n'afa yekibawo emirembe mukole ekibawo essanyu temugenda kututeeka mu fiya ya mmundu bannange mmwe mukutte eddoboozi ly'abayimbi bonna mutukaabiza amaziga ne tutuuka we tuwulira we tulina okukoma bwe kibanga ekiwa abasajja ab'emirembe kutukuba amasasi Ragaddi ne Fina Masannyalaze ne Gerald Kiweewa bajje n'emmundu nze bagankube kaganidde ate ontiisatiisa n'amasasi ng'olwani agamba nti ani akutiisa bonna ab'ebibozibozi byabwe bonna abo abali muwuma era kyova olaba abayimbi bonna baasirika teri ayogera naye obulumi bwe balina ku mitima tobamanyi kubanga bakimanyi wona ayogerako bagenda kuleeta dulooni bakuteekemu bakutwale mujje ne dulooni yammwe mu nnoni bintu nga si byangu tewaliwo kyangu naye ate tugenda kukola tutya then bwe natuuse ku Janzi Awards nze naweddemu nnyo amaanyi era nze simanyi eggwanga lyaffe oba wa gye tugenda natunuulidde Janzi Awards ne mpulira nga real Janzi Awards zinfuukidde Janzi Awards bonna be baanominatinga okuwa award buli gwe basoma taliiwo bannange tuyinza oba tetutegeera nnyo awards zawazo nga buli gwe basoma pasita Bugembe babawa kaadi babayita pasita Bugembe taliiwo nga nasomye amannya buli gwe basomye abadde taliiwo bagadde kola social distance atuleme mbeera bangi muli awadi banazifunira banazibaweereza anti ekyo kikulaga abantu nabo ne bemuwa award nabo bennyini award zammwe bazibaziridde tebakomye ku award natunudde kubanga bano abasajja bo baba boogera bagamba bagenda kuyamba music industry situke mbu Uganda ebeere nga gavumenti mbwe tuwaako simanyi 3% out of the Uganda's GDP mbu tubeere nga tuli represented mbu nga tulinga abazungu mbu entertainment sector ya Uganda ekule tube nga tulinga bali ba Beyonce baani oba nze sitegeera bulungi Mukama nsonyiwe ngenda kwogera kuwire Mukabya bamuwadde award ya kadongo kamu over simanyi alwaniridde kadongo kamu ebbanga lino lyonna Mukama nsonyiwe kanjogere kuwire Mukabya si mu bubi Wire Mukabya yazze ku mukolo ng'ayambadde essaati ya 13,000 waliyo ng'agigula naye ng'abagaba award bambadde ebiteeteeyi bya miliyoni na miliyoni bakoze ka uniform akenjawo lwaki bantu mwe mubonyeza omuntu omutuusa ku kino lwaki eggwanga mulisibye ekitambala ku maaso lyonna ne mutuusa abantu ofaanana ku ekyo kati omuntu gwogenda olipresentinga atuuka ku mutendera gw'ensi yonna nga tosobola nagamba tugenda muwa award katumuweeyo okwo akakadde kamu oba emitwalo yeetegeke basajja mmwe nga temuli balungi bwe tufubutuka eyo tuyingidde tutuuse ku mukolo bulungi nesooka nkuuma emirembe ne ngamba owaaye kaŋŋume by the way nabadde njagala Fina Masannyalaze oyo era nze nsaasira n'abagamba mbu Kiweewa twamukubye Kiweewa tetwamukubye amagye gayambye kubanga jjukira omukolo baagukoze naye nga amagye mayitirivu nnyo nga gasinga abantu obungi amagye agabadde wali kiki nga lwaki sakirabadde y'amaanyi bakutegedde ogenda kujja waliwo abalala abadde balina okujja nze simanyi kiki bantu bano kye bakukusa gwe kyolina omanya ab'amagye babadde bangi okusinga abantu abalina okufuna za awaadi kati tuba tuli munda kubanga nabadde nasoose neŋŋuma tutuuka awo musaawa nga 9 enjala etuluma tutudde baleetaawo obumeremere bataddemu akakoko otusambi tulinga otw'omuntu tetutegeerekeka obunyama tebutegeerekeka basalidde bumyu oba bafumbye kwega ne twongera okujoogebwa naye neŋŋuma
kati bwe nguma mba ndi awo Gerald Kiweewa nga basonze ku stage ngenda kwetondera eggwanga Uganda yonna buli muntu andaba ngenda kumwetondera Gerald Kiweewa n'akabondo kaabwe bonna bannamaliiri abo bakaganda Robert bazze bambadde ekyambalo kya Uganda Crane yekyabankubisizza ng'ogyeko obusungu obulala bwonna obutereke Uganda Crane Uganda bazze bambadde fulaga ya Uganda Gerald Kiweewa nga bonna ababbi bonna abagenda eggulu bonna ababbi ensi eno okugikaliza otuusa wano nga bambadde fulaga ya Uganda njagala okugamba ababbi bonna ababba ssente bw'oba ng'okaabizza abantu amazigo tutuusa ku kino toddamu kwambala fulaga ya Uganda temuddamu vumaganya ggwanga lyaffe nagenza obbalaba bavuddeyo bonna asimembo bannansi bambadde ekyambalo kya Uganda tebaakomye okwo ne banjooga omulundi ogwokubiri oluyimba lwennyini olwatuweesa miliyoni 100 eggulu ne batampaako yadde 1,000 lwe bazze nga bayimba bulijjo bakukuta ne bagenda ne bakola practice ku live bandi nga nze tebampita mu luyimba mwendi naye nze nga saayitiddwa era mu kulumba ku stage nalumbye nyambadde zimacyokolo zange era we natuuse kasookoleke oluyimba lwe watandise naye noloza nange ndabika mwendi kansooke kangende ku stage byonna awo nensooka mbalaba nga saabaddemu nakitegedde siriimu naye ng'oluyimba munalulimu era oli wanoonya oligino y'olwo oluyimba baluyita tukooyo okuzungira eggulu mwendi n'abo bakiweewa babbire kasodde babudunyogunya kati nga nze saateereddwamu kakati baddamu ne bakola edit endala ne bakujjamu baddamu ne bakola wano bakubye live band nti live band teraga ani alimu n'ataliimu naye nga mu luyimba mwendi kati nsituka nnumba bwe ntuuka bayimba nensooka nkwata microphone nensooka nange nkangamuuka awo katini kati microphone ogijjawa microphone nagibanyakuddeko bunyakuzi oginyakula kwani naginyakudde ku Kiweewa nasose nenyakula eya Kiweewa awo nenyakulawo najinjijjako waliwo akawala akalala awo kabadde kambadde obugoye tebutegerekeka nako nenjikanyakulako ne bagimpa kati nagenza olaba Kiweewa yategedde ddiiru yategedde ekiddako era yewe yamaze oyimba wano mu kamera nadde eri emabega eri kumbe nze muziga nadde eri emabega bakasiteegi adduke kumbe muziga kati nange nayise eno bwenti nengenda mukwata bwenti ensingo nemusika nemuleeta mu fikisi bwenti yabadde ayagala kunvaamu nemusika nemuteeka mu guno omukono omulala nemuleeta nemutereeza wano kati mukaazakaaza muleeta ku siteegi omugati ono yemubbi nemugamba Kiweewa tuwe sente zaffe miliyoni zaffe 10 ze wabba mukaazakaaza muleeta bwenti buli kimu kikyankala nabagamba ki kati waliwo ekyo ekibbi ekyo kye bayita kikaganda Robert ekyo kinnamaliiri yazze nakuba left by the way saagiwulidde mu luyimba mwali ng'ayimba naye namaliri taliimu sokoleke ye yavudde eno ku madala n'ayambuka amadala oyo gwe walabye yayambuse ekyo ekivubuka ekirina olubuto olunene ekyo ye mubbi yakutula ddiiru za Kiweewa zonna ye namaliri yatwala n'abakadde abakazi namulabye yakubye bw'ati oyo yankubye kati ye yawaggulu yes yoyo yatwala n'abakadde eggulu abakadde bano abukadde buno bukateyamba n'abutwala eggulu salimu sale n'abawa ssente oyo namaliri n'adduka nazo kyova olaba wogezaako vaayo akukuba ofe lumu ofe n'ebyama kati eyo kati gye yankubye abadde ayagala nfe lumu nneme kwogera byama naye gwe yagikubye abadde soba yajinkubye nenjiwulira ng'enjigijja bweti mu kutu naye nasigadde nga nkyaliko nentambula awo kati nenfuluma awo bonna ne bansalako awo baluki bonna ne baŋŋamba take him out olwo nga bamanyi ngenda kwogera ebyama ne mbagamba mumpe sirivi ya Wooli gwe mbambulira ebigambo bino kati sirivi ya Wooli ne bamudifendinga aleme kujja kuba waawulira bino biba bituuka direct ku bakulu abakulu bamanye naye yabadde wawo ng'atu ye yabaddewo kati nga batidde nti abakulu bagenda mmanya abantu bano bulijjo betuwa ssente bwe bati we bakola bakaabizza abaana amazigo batuusa ku kino kati kye baatidde kati mukunfulumya ab'amagye ne bajjawo ne bankwata ne bansitula ne bambeba abayaayi awo ne bajja kati ne basetinga awo bannamaliiri baayisaawo ne baleeta abayaayi baabwe ne bankubazi apa awo nabadde sisobola nakuzibala era namaze kutuuka kuba twavuddeeyo nabadde ndowooza ndi soba nagenze tuuka nga mpulira ebyaddala siriiko ne banzirusaawo mu ddwaliro kati ekiro saawa awo zabadde nga 6 ogw'ekiro kwe kuddamu okutandika otegeera ebintu olwo ne bakwata essimu ne bandeetera ne bandaga bulikodingi
Ng'otwenda butambula ku mitimbagano. Nagenze okubalaabalamu nga ndaba kati ze bankubye kuba nabaze bankubye ezabadde oli gino bankubye 12 kuba bo babadde bangi nze nabakubye 8 kati kiba kitegeeze wange balinayo ka balance kaabwe keezi so tebinaggwa ani yabadde agenti biwedde webategekere omukolo omulala banasooka kuteeka mu kaduukulu byaffe naawe bandidde 10 kuno zabaddeko 7 balance ali kuno kitegeera kati nze nabaze ezaabwe mu kamera ze nalabye ze nabawadde ziri 8 eneba eriyo ka balance kaabwe baba basigazayo ka balance so Janzi Awards simanyi yayongedde oba negenda maaso paka kuggwa naye naawe wabadde oyina awaddwako ebintu ebakyankalanyiriza omuku wali badde ogumiikiriza wali badde ogenda okulaba walinga naye bagamba mukunja atasera bapukami kati abakulira awadi bazeetegekera tebazitegekera ffe era awadi zaabwe nga bo be bazeewadde bazeegabidde be batadde abalala bataddemu kye bayita kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'ogiwulira efuuwa omukolowooza ekumamu kumbe teriyo muliro gwaka kati nze natunuulidde eno kategole ya dancehall artist of the year bateekamu mu kategole bateekamu Ziza Bafana ne bateekamu Sindaleera Sanyu ne bateekamu n'abalala awo bangi finally awadi bagiwadde president wa Wuma kati kwegamba otunuulira obujozi obuli ku bantu bano n'olemererwa Uganda ekituufu kiri nti olemwa nti bo bennyini abategesa awadi ate be bazeewa betegekedde awa waliwo akantu abantu ke balina omanyi nagambye abantu bano ate by the way ebintu ebimu katubigambe ensi mu kugenda eggulu nze ndaba nga nkyabeera mu kyalo nali nti ekintu kye bayita emmundu nga nti ekintu kye bayita ekyambalo kya poliisi kuba nze njukira waliwo abasirikale abajjako eyo mu kyalo baali bazze ku byoperation ki nga tubeera mu kyalo twayingira enju zaali ssaawa 10 ez'akawungeezi twafulumamu enkya ssaawa 10 era akawungeezi ate nga tusooka kulingiza bwe tuti olabe abasirikale bagenze ng'ekyalo kyaffe kyonna teri afuluma nga tutya buti kulaba nti twalabye ab'ebyambala b'emmundu era nenyingira Kampala ono nga ntya nnyo emmundu nga ntya n'omusirikale naye abantu abo ku mbonyaabonya gye batubonyezabonyeza n'amaziga ge batukaabizza nze sikyatya mmundu sikyatya musirikale sajja omu yabagamba nti bw'ojja n'obba ssente zange ne woba ng'oli mugagga n'odduka wali eri kuba oli mugagga n'oyita ab'emmundu 10 ne baziteeka wali ziikase ppiki ne bamala bagamba nti ali wali njijja buzimu ziikase ppiki nalabye emmundu nga zeetolodde eyo embeera teri muntu mulala agitutuusizzaako be bantu abatunyigiriza okututuusa ku ekyo ate nga muli mu kategori yemu nabo nti muli bayimbi nabo bayimbi ne tutuuka nga tokyabeeraawo tokyayinza kumbuulira kubanga nze olaba kati gwe olaba wa Good Talent bwe mujja ne munzibako emitwalo gyange 10 nyiigamu naye era mbaleka ne ŋŋamba bagenze kweyiiya mwavu munnange agenze kolaki kugulira baana be buugi oba kakomando Mr. Ragadi taata waffe fiina masannyalaze Gerald Kiweewa mwenna buli gwe kikwatako obukulembeze bwe buba buganye mu buleke abayimbi tubeerewo nga tewali atukulembera kubeera kuva dda tewaliwo yali abakulembera okusinga okukwata eddoboozi lyaffe ffenna abayimbi ne mukozesa ddoboozi kugaggawala mwekka kukola mbaga eza buli lunaku kukola awaadi nezitawulirwangako kati bakoze Janzi Awards baleeta Yugi Connect concert baleeta Wumasako kati mukadde katono tuyinza owulirayo Nziga Awards tuyinza owulirayo Nsenene Awards tuyinza kwegamba buli kimu mukikoze ne tubeera bagumiikiriza kati mbadde nsaba let that drama stop ekyokubiri tetulina buzibu ku muntu yenna abba ssente ze oba azibbyewo oba azibbyewa naye bw'oba omaze okubba ssente zo ate toveeyo gy'obbiddeeyo ku Serena gye muliira ebikokokoko ate ojje neeno mu ghetto n'akatono ke tulina nako katubbeko sirinayo kirala kye nnyinza bagamba kisingako ekyo
Amwe bali kutugoberera batufollowing Good Talent kugamba nga bulijjo mpya w'osanga interview subscribing obirenga ate otuweegattako. Olunaku olwali tuyinza obutasukkako waneeno tubadde tuwayawanyamuko ne Mukunja ekumusanze no mu ddwaliro yagenda maaso n'okulaba nga ate anyiga ebiwundu oluvannyuma lw'ekyabaddewo olunaku lw'eggulo mu Janzi Awards. Abanywanyi mubeere bulungi mweraba.